nkwaniriza era nkwebaza okuba omulabi omulungi wa Fik Media wonna osinzira okutulaba ku mitimbagano egy'enjawulo ku YouTube. Nina abatulabirayo, nina abatulabira ku TikTok, Instagram, Imo ne mu WhatsApp groups ez'enjawulo. Nina mikwano gyange abangamba nti ffe kootadde ku status ketulaba kati eyo nayo audience eri awo. Mwenna mbagamba nti mwebale kulaba mukutu, mbassaamu ekitiibwa kubanga muteekamu kaddata kamwake ebbeeyi ennyo ne mubeera nga mutulaba. Naga nti wano ffe ku mutimbagano tetulina nti tukoma wano, internet gyekoma naffe we tukoma. Nga bwe nakutegeeza nti mu period eno nja kubeera nga nkyalirako amasomero ag'enjawulo, mbeere nga kutuusaako gw'omuzadde atulaba obeere nga weesalirawo wa gy'otwala omwana okusinziira ku head teacher oba director byaba atunnyonnyodde. Nakati ndi wano ku Step Up Nursery School nga bwe nkulaze. Ndi ne headmistress oba omu ku ba directors aba Step Up. Essomero lino lina nursery, lina ne primary, naye mu katundu kano tugenda kwogera ku nursery school. Obadde olimanyi, waliwulirako kemabega oba walirabako nga primary ekyali wamu ne nursery? Kakati headmistress oba omu ku ba directors mukyala Sali ngenda kubeera nga njogerako oko naye mu bigambo ebitonotono akunnyonnyole gwe omuzadde omupya abadde tagimanyi, ate otuwe n'omwana. Nkakasa nti interview eno weenaggwera nga okasiza nti ddala Step Up oteekeddwa okuteeka omwana we. Ate naawe omuzadde omukadde yagiwulirako adde agimanyi, ebigambo bino nkiwa nti bikulu, wandyetaaze okwongera okugitegeera oba n'ojjamu ako ate koobadde tomanyi. Mukyala Sali, nsanyuse nnyo nange okutukyazaako wano ku Step Up. Tusanyuse okusinkana, atulaba nsaba omumbulizeeko omweyanjulire. Njagala mu ngeri y'enjawulo okwaniriza n'okwebaza okumpa omukisa guno ate okulabikirako ku mukutu guno. Amannya nze Robina Sali, omu ku batandisi b'amasomero ate omu ku basomesa abakuukutivu ab'abaana abato ddala. Tetweyita basomesa naye tweyita, kankikozese mu Luzungu, caregivers. We are not teachers, we are caregivers. Kubanga tulabirira okuviira ddala, kubanga teacher ye okusinga ali mu kibiina kwate noni tandika kino, naye nga ffe tulabiririra ddala okuviira ddala ku kisookerwako: kulya, kunywa, kugenda manju, kuyonja singa saayogedde, kundagirira kiki kyakkola, kulagirira omwana oyo ekiki ekyokkola, kubanga bangi bava awaka ebisinga nga tebabimanyi, bava ewaka ng'abadde na maama era bw'ajja asuubira kusanga maama. Abalala bava awaka ng'abadde na jjajja era bw'atuuka asuubira kusanga jjajja, n'ositulako. Bw'aba n'ensobi, katugambe abakulu tugiyita nsobi ng'okwefuyisiza oba ayononye mu mpale, waddembe okujja gy'oli n'akugamba oba asirika busirisi. Kakati tukola obulabirizi obwo ate nga tubukola mu mbeera esinga obulungi. Ebyo byonna nga bw'obimenye, Mukyala Sali, omuzadde aba talina budde bubikola waka ng'alina bifunira ku ssomero. Njagala okwebaza abazadde olw'omulimu omulungi gwe bakola ku baana, era bambi bafuba, ate era bafaayo, ate era babikola. Naye ennaku zino ekigambo ky'obudde abazadde bwe bawa abaana bwandibaddewo naye butono ate nga tebanenyezebwa. Emirimu
emirimu gibamalawo bingi bibatwala enseetu erimu ebyokugoba bingi kaakati bambi neweesanga nti obudde tebumala kaakati ffe mukyala Sali jjajja ndi jjajja tikyajjajja mukyala Sali yalina obudde kubanga ekyo kyenasalawo okukola kati obudde obwo maama ne taata bwe batayina nze mbulina wano nengatta ku ebyo bye baba bakoze nengolola ensobi eziba ziriwo kubanga abamu era olw'obudde weesanga nti nno bw'atuuka ewaka omwana namugamba mami kino oluusi bambyazzaako ye kati okwagala okuba nga amuwaamu ka space amuwa ssimu gira oli wano kanzijje kakati oluusi ono akutte essimu naye n'ajjako birala kati nga weesanga nti nno olina bingi ebyokugolola mu baana abo. Bwetwogera ku Step Up Nursery School eriruddawa esangibwa walagirira omuzadde atulaba kakati Step Up eno tusangibwa ku Buddu Street tuli mu Batasel ward is it Katwe Butego sub county Buddu Street Batasel Masaka City naye waliwo omusawo waffe amanyiddwa ennyo ajjanjaba pressure Dr. Ziwa ye mukuukutivu omuliraanwa waffe ayina clinic bagiyita Masaka Specialist Clinic Masaka Specialist Clinic gye tutunuddemu tuyina nedduuka eddala ery'amaanyi kati Katonda liyatuwadde okumpi baliyita Steel and Tube batunda byuma kakati awo wetuliraanye era wetuli era bw'ojja otulaba bulabi essomero lyaffe lyeraga bwerazi liriko langi nnyingi abaana ze basinga okwagala tulinamu emiti tulinamu omuddo ebintu ebisanyusa abaana ate nga biri mu bulamu bwabwe byetaagisa mu bulamu bwabwe tulina ebyesuubo ate naffe ffennyini mwetuli Nursery School eno ebaddewo kuva ddi mazeewo bbanga ki webale nnyo ssebo Nursery School eno eruddewo ddala era tugenda kuweza Silver Jubilee kubanga abaana ekuze abaana betwatandika nabo bangi kati bafulumye ba engineers ba doctors ntandise n'okufuna ate kano kino kankikubuulire nti ntandise okufuna abazzukulu mu baana be nasomesa era I treasure that nebaza Katonda olw'ekyo nti kati abaana abasomera mu Nursery School eno batandise okuzaala ate nebaza nti batandise okundeetera abaana baabwe nabo mbasomese nkyebaliza Katonda era ekyo kinviiridde nako kwegamba mu bulamu bwange mpulira nti nebaze ntya nkijjeyo ntya kaakati ndi wano ndowooza okukyusaamu ku linnya lyaffe nzijeyo ekintu ekyo eky'obwajjajja era nsuubira nti no byonna nga bitambudde bulungi nasala eno yeemu abagirimu yeffe naye ng'erinnya lyayo nsuubira okuliyita Oma's Love okwagala kwa jjajja omukwano gwa jjajja kubanga nabadde mpulira mulinga nebaza Katonda okulaba nti antaddewo nensomesa n'abaana b'abaana bange
abaana labirira wano naaza weekamu akaaba na biki ebyo naye kati baleese abaana baabwe era kaakati ndi wano nga neebaza Katonda naye ate era nyongera omwebaza olw'omulimu gwasobodde okunkozesa wamu ne bannange benkola nabo yesebo. So tugenda mu Silver Jubilee tulina emyaka 23, so olaba nga tubuzaayo 2 okukola Silver Jubilee yaffe era kijja kuba kikujjuko wano kyamaanyi nnyo. Tujja kuyita otwegatteko kuba nzikiriza nti Mukama obulamu abutuwadde era ajja butuwa. Otwegatteko. Twasookera waggulu mu kupangisa waggulu wali naye mpola ne tuva mu kupangisa Katonda n'atuwa ekifo kino. Ekifo tukifuna era kyaffe. Kakati era tuyina enteekateeka ku kyo engazi ddala. Yes. Twogera ku Step Up Nursery School naye nkugambye nti ne primary gyeri naye mukano twogedde ku nursery. Mukyala Sally, abayizi tubalabye mu ssomero lya mixed, abawala mwebali n'abalenzi mwebali naye lyadde ne boarding obadde yokka? Seba essomero nursery yaffe eno wano yadde abazadde bangi baagala okumpa abaana mbeere nabo naye these toddlers bato tosobola mujja kuki ku muzadde ku maama tosobola mumujjako, tosobola mujja ku jjajja. Era mbakubiriza nti nedda mubeere nabo bamala okukulamu. Wabula tuyina branch yaffe nga bw'oyogedde ya primary era ya Kisulo. So abatwala abayizi mu Kisulo nga ba nursery oba bubaka ki? Si kirungi omwana wa nursery kubeera mu boarding? Ekyamazima si kirungi kubanga omwana ono aba akyetaaga nnyo n'okumutegeera, n'okutegeera maama n'okutegeera taata, ate ne taata okutegeera omwana we, ate ne maama okutegeera omwana we. Ekyo nno kikulu nnyo. Omuzadde ali atulaba ayagala okuleeta omwana ku Step Up Nursery School, first akola atya tutuuke ne ku bisale? Omuzadde ayagala okuleeta omwana mu Step Up ajja wano ku ssomero n'afuna ne twogera, n'afuna requirement form tugimuwa, najjuza ne admission form eriko details zonna. Kakati ne tumutegeera naye n'atutegeera kuba batubuulira ajja ku admission form kuliko erinnya ly'omwana, erinnya ly'omuzadde, contacts z'omuzadde, omwana ebimusanyusa, obulamu bw'omwana buli butya, singa nkunoonya ne sikufuna ne maama ne simufuna, namba kye y'essimu gyondekera. Era nsinzira ku ebyo okuba nti ntambula n'omwana. Kati tosobola kuva gy'ovudde n'ojja oba for example noŋŋa nti nnonye mwana gundi nga tebaakumpa ku foomu ne mukuwa. Esebo kati awo bw'amala okujjuza foomu, bwe tumala ogijjuza foomu eyo n'agisayininga bulungi, kakati ne mugirayo ebyetaagisa bye nateeka ku list ebitali byamaanyi nnyo. Kuliko school fees requirements, tubawa ebyo breakfast, obalabye nga banywa bweba olw'okuba nti bapya babeera n'embeera n'azannya nnyo. For example n'azannya nnyo n'agaana okuva mu kyesuubo n'essusu ne bw'aba mulina ne biggweera eyo, tubooleza tubanaaza.
so ebyetaagisa byonna ng'omuzadde akola ki abisanga ku lupapula. So requirements ezo azisasula mu ssente wano ku ssomero oba agenda n'azigula n'azireeta nga lisiti bwogimu? Emabega baali bazigula nga bazigula naye bangi ku bo ne bajjanga nti ekyo nkyerabidde oba bannange obudde bumbuze oba bannange nzize nsitudde nkooye bintu nga bwe bityo. So ne tusalawo ne tugaa nti nedda babireete mu ssente. Twakkaanya nabo ng'olukiiko abataali mu lukiiko ate bo ne bakola ki ne batambula nekyasalibwawo. Oyinza okutubuuliramu oba omuzadde bw'anaatuuka ku gurawundi ebyo munaabirabira wano? Okusinga bwe batuuka ku gurawundi babiraba naye nga school fees zaffe ziri affordable bulungi n'ebyetaagisa ebirala byonna biri affordable bisoboka. Kyekyo lwaki era abaana tubalina kubanga nga bw'obalabye. Mukyala Sally tubuulire ku sitaafu eno eri etya? Omuzadde ali eyo atulaba asuubire nti omuyizi gw'agenda okuba wano ku step up agenda okusanga abantu abali qualified. Kyasuubira mu mwana we anaakifuna mu sitaafu eya step up? Neyanza ssebe ekyo nno kikulu nnyo. Sitaafu yaffe gye tulina okusooka tulina ebibiina bina wano. Tulina abaana abato ddala b'emyezi egyowansi abateetaaga agenda mu kilasi. Tubalina dekeya abo ffe ekyaffe kubawa kyakulya kyakunywa kubayonja kumwetegereza ntafuna kabenje kumuwa gundi embeera ennungi mwasobola okuzannyira ne bazannya kuzannya naye. Eyo dekeya eri mu bakeya givers babiri. Twenrolinga abaana mu dekeya okuva ku myezi 6 okutuuka ku myaka 3. Abatakyayonka oyo bannange abazadde bajja ne babayonsa kubanga ekirungi tuli kumpi, tuli wakati mu kibuga. Bajja ne babayonsa era baddembe essaawa yonna ayingira n'ayonsa neyeebasa n'addayo. Kaakati eyo gundi eyo section y'abaana 10 ye capacity gye tulina era gye twetaaga baana 10. Era bwe tulaba nga basukkulumyemu abalala tubasindika eno kampiteyo mmanga mu kilasi ezi abazadde tuba advisinga nti onaakuze ono ali bw'ati. Kati bwe tuvaawo tulina baby class erina abasomesa ba caregivers. Paati ey'okusomesa bali 2 ate ne support staff nabo 2. Bano ababiri abasomesa they are qualified era twabajja mu Ndegeya kakati era bakola omulimu mulungi ddala. They have their certificates in early childhood development. Even dekeya n'aba dekeya nabo era kyekimu. Kakati middle class naye erina abasomesa 2 era nabo baava omu yava mu Ndegeya ate omulala yava Buloba. Kati top class era nayo erina abasomesa 2 esebo. Omu yava mu Rakai omulala n'ava Emisanvu. Era twagala okwebaza amatendekero ago gatukoze bulungi nti ba caregivers bavaayo nga bamanye ekyokukola ate era nga bakolera ddala omulimu omulungi. Bwe twogera ku bazadde bwangu ki bwe musanze mu bazadde
era mubasanzeemu kusomoozebwa ki? Obwangu bw'abazadde ekisooka njagala kusooka kubeebaza nti batukoze bulungi okuzaala abaana. Tetwandibadde nabo bazadde abaana era n'okubakuza mbeebaza. Kaakati tulina ensonga ya nurturing, okuwumbawumba abaana awo okuwumbawumba n'okugunjula awo waliwo kalumanywera, naye ng'okusinga era aleeteddwa obudde nti kati weesanga omwana muto naye nga emyaka gye tegiri ku ebyo byakola. Kaakati ate abamu, si bonna, abamu boogezaako okugamba omuzadde challenge gye tusanga nti abazadde takkiriza kyomugamba sometimes much as nti nze Katonda yansaasira nti engeri oba gye ndudde mu bantu bano omubuuliro ogenda okulaba mpolampola ng'akoze ki, ng'apiikinga ng'era awuliriza. Ekirala, abazadde batukoze bulungi nti bwe batuwa abaana ate baleeta ebyetaagisa. Bakasasula naye kalika mu budde ekyo abamu naye abalala kibizito wamu ne munnyonnyolegana lwakuba ate abamu bakwata bulungi munnyonnyoleganye ate ye nga kyotegeeza oba oluusi kyakugamba wano ate sikyategeeza. Abo nabo tubalinamu nga kyagamba sikyategeeza, akimanyi nti tagenda kukuleetera ssente naye nagamba nindamu wiiki ki, naye nga neeyitawo n'ataleeta nakubira essimu nti kyetwateesa nzija, naye nga ye kennyini akimanyi nti sikyategeeza. Kati ne mugenda nga mutambula bwe mutyo ate ng'obwolabye abaana bano balabe tosobola muteeka wabweru awo nti dduka ekoleete ssente, tokisobola. Kati oluusi omwana ono atambulira ku booda, kati amumuwadde toyinza gamba wa booda nti nedda muzzeeyo, booda tebimukwatako because ate nze with me confidentiality eyo ntera nnyo okuba nayo, ndi nayo nti bwe njogera naawe mba njogedde naawe. Kati atogamba wa boda omwana mutwale bino ate tekiba kyange. Kati ne weesiga oli naye nga omwesize naye nga sikyategeeza, oluusi ne muwunzika nga tokoze eki atasasudde. Mukyala Sally, ekyo kiva ku experience gy'olina. Omuzadde ddala kituufu aba talina ssente oba aba na mutima gwagala kunyaga? Kaŋŋambe bwe abeera talina ssente oba omulaba aba n'omutima ogwo, abamu aba n'omutima ogwo. Era waliwo nze omuzadde gwe nali ngobereddeko, Katonda yamuwa abaana naye nga bw'otulaba amasomero mangi. Taamu 1 ng'omwana we n'amutwala mu ssomero, taamu 2 n'amutwala mu ddala, taamu 3 n'atwala. Ate ng'ekyo kikosa mwana, era in future oyinza okwesanga nti tekimukoze buki, avaayo tasasudde nga buli wamu bw'akyusa ye alowooza nti azannya akazannyo naye ate ng'akosa future y'omwana ono. Era nga okwo kusoomoozebwa nako weekuli, naye nga mu kino nze nkubiriza abazadde okubeera abeesigwa ate nga beesimbu mu bye boogera ne bye bakola.
Baata abayizi mukyala Sally mubasanzeemu bwangu ki na buzibu ki? Abayizi batwanguyira kubanga kye tukola ekisookera ddala nze nkyagala era kyekimbeezezaawo nkyagala ate ne bannange bonna twogeraganya ne tufuba okukyagala ate tukisomerera kakati abayizi oba omuleesa ali biki ffe kye twasoma kye tufulumya mu ye ogenda okulaba nga omwana avuddemu bulungi essebo kati olaba abaana bano kati omwana singa bakuleetera omwana w'emyaka 3 kiki kyamanyi nti essomero aliyinamu amanyi ki nti omuntu bw'osoma ofuuka musawo oba ofuuka biki aba talina kyamanyi so okusoomozebwa nti gwoleese talina kyamanyi era tamanyi na nsonga lwaki azze kakati nze nina omwagazisa mpola naye bambi waliwo abagaana okwagala ne balwawo okwagala nabanga akaaba ate bw'akaaba gwa mukuto owulira bubi ate n'omuzadde naye nakitwala bulala kati awo era first term eno term week 1 bakaabira ddala gyokyetege wakaana kati olaba onaali wano obwedda ngambye twafumbye buugi agambye yayagala kyayi mata nenziruka amata nengaleeta ate n'agamba nti ayagala mami we yaba agamuwa amata gange mami agambye oyo kakati netuyiya amata n'agakwata n'anywako kakati ayagala sumbuusa ate lwaleero tugabudde chapati kakati bwebityo amala n'amanyiira yes amala n'amanyiira gwe kufuba kumufuula mukwano gwe n'omuliraana all the time genda okulaba nga asumulukuse awo nyini mukyala Sally tunnyonnyole ku byokulya tulya tutya wano ndoza tulya nkoko na nnyama wange tubadde tuli ewaka kati simanyi bwogenda kutuliisa kawunga na kijanjaalo era ssebo tetulya nkoko wano n'ennyama nayo tetugirya tulya kawunga omuceere ebijanjaalo ebinyeebwa tuteekako ne emboga kakati tulina n'obwennyanja buli obutini ennyo bwe bayita mukene awo tumikisinga mu bijanjaalo kati ennaku menu yaffe eri bweti nti ku Monday tunywa obuugi that is breakfast Monday tunywa buugi ne tuteerako ne chapati obuugi buno tubugatta tulina obuwunga obw'ensujju ne tubugatta mu soya ne tuteekamu kamaizi katono ne tugatta ne tufumba ne tuteekamu amata era bibakolera nnyo ne tulirako ne chapati that is Monday lunch kawunga bijanjaalo bwe tubaayo tugabirako ne piece of fruit ntera baleetera ffene meloni eryenvu eyo Monday Tuesday tulya muceere omuceere tugulya n'ebinyeebwa kyekyemisana break tunywa kyayi mukalu ne sumbuusa Wednesday tuddayo ne tunywa obuugi ne piisi ya muwogo naye ekyendabye mu baana bano nti abazadde babamanyiiza nnyo ebintu ebiwome ebyo keeki kati omuwa ku muwogo era bakirabanga abasinga bakirabanga kipya
bakiraba kipya bamulya munnange bw'omusiiga akazigo obulungi nnyo n'omwogerako nnyo n'omukolako olugero bamulya naye nga kyayi mukalu abawoomera nnyo ku piece of muwogo ate era ne tuddamu akawunga kaffe n'ekijanjaalo kwegamba we alternate like this yes paka ku Friday think nungi endya yaffe nnungi nnyo kawunga na kijanjaalo throughout Monday to Sunday n'ekyugi ekikalu era throughout bano toyinza bawa ebyo n'obasigaza baba bakulemye olina okuba nga obakyusiza n'obakyusiza naye akawunga n'ekijanjaalo babirya tebabireka ku sowaani munnange balya kyewuunyisa waliwo baparents bangi baleeta wano abaana baabwe n'akuwa ensonga nti naye omwana wange talya obuzibu bwe nnina n'omugamba naye kiki mulwadde n'agamba si mulwadde naye talya kati talina appetite kati bwamuleeta ffe eno ne tutandika obuzannyo bwaffe asooka okumalawo muweeka asooka okumalawo yewiina asooka okumalawo ye chief mu kilaasi wakubira engalo kakati obwo obuzannyo bubakyusiza ddala ne balya nolaba nga alidde anywedde ate we tumala okulya n'okunywa saa 7 we zituuka tumaliriza nga twebaka si paka kawungezi tuzuukuka kubanga bwe twebaka 9:30 baby class egoloka ne bafunayo awo olugero oba ne bafunayo exercise shading nga bwe tuba timetable wetugambye then ne tulinda abazadde ne batunona saa 10 kale ndowooza obitegeera ebigenda mu maaso wano ku Step Up Nursery School. Ndi ne mukyala Sali ono headmistress oba omu ku ba directors ba Step Up Nursery ate awamu ne primary. Naye mukano twayogedde ku nursery gw'omuzadde ali yatulaba ofuna okunnyonnyolwa kuno ate bw'onootuuka wano ku ground mukyala Sali ono ojja musangawo mu office nkakasa nti ajja kunnyonnyola bulungi ebyo ffe wano bye tutakubuulidde kubanga obudde buba bugere tuba tusobola kubyogera byonna wabula tugenda tukoonako bukoonyi era mukyala Sali visitingidde ebeera etya abazadde bano abasinga badde wandibadde ogamba nti bandibadde tebakyalira n'abayizi naye weewaawo nti mubeeramu okulaba omwana ebyensoma biri bitya kaakati abazadde beetikka diishi ne diishi z'emmere bajje bawe ku baana baabwe bulijjo abali akawunga n'ebijanja neyanza ssebo kaakati visiting days zaffe ekyamazima zibeerayo era tuzifuna buli makkati ga taamu bwe tutuuka mu makkati g'ettaamu nga tucommunicatinga nga tubategeeza nga abazadde bajja okusinga bwe bajja wano nga tuwandiika abaana omuzadde tamanya ani agenda kusomesa mwana we ne bwamumanya tayogerako nnyo naye naye ku lunaku olwo luba lwa muzadde kwogera na musomesa kwogera ne caregiver abeera n'omwana we obudde obwo tububawa n'amubuuza byonna ne caregiver ono naye n'amanya omuzadde we omuzadde wa gundi yaani kubanga ssebo kati nga bwolaba wano bwe bamala obbatuwa abamu bagenda na mmotoka zaffe ze ziba zeewaka oba okutwala omwana ku mulimu mama gy'akola oba taata abalala babateekako booda batuwa babodaboda abatwala abalala basisters baabwe be babanona basomera Masaka Secondary Hill Road and so on bwe batyo be babatuwa kakati omuzadde n'omusomesa ne babanga oba oli awo tebannabakwatagana nnyo
kati olunaku olwo teruba lwakuleeta bokisi za chapati manya za mmere naye kwatagana na musomesa muzadde nakwatagana n'omusomesa era olunaku olwo lutukolera nnyo ku kwemanya tumanyagana ate n'abazadde ne bamanyagana wano omwana wo naye ali wano nowo ali wano kwegamba ne tubanga tu ne twesanga nti ate tufunye another family members naye nga tekiba kyakuleeta mmere esebo bajja normally bajja balidde kubanga tutandika okuba receiving saawa 8 saawa 8 nga ffe abaana saawa 8 ng'ate ffe abaana tulina tuwummudde tubateerawo abaana ekifo ne babeera awo omwana bw'alaba mami we ng'amwaniriza ng'amutwale wa tica nga ne tica alaba omwana akatebe omuzadde ng'alaba omwana we ekifo waatuula akatebe kwatuula ebitabo byakozesa kompawundi eno tugiraba nnene nnyo mulimuko mu ssomero lino ze twandiyiseeko curricular activities games and sports oba bano abaana bakyali bato tebannaba okuggyako nti okwesuuba bino ebirala byo tebabyenyigiramu nti oba bya mizannyo oba MDD sebo neyanziza abaana bano okuzannya kwe kusinga obanyumira banyumirwa nnyo okuzannya era ne batuukiriza kiri nti work without play bakyagala nnyo era tukozesa ekifo kino okuzannyiramu emizannyo gyabwe gye basobola tuyina n'ekisenge mwe twateeka ebyokuzannyisa byabwe era buli kiraasi eyina obudde bweyingira ekisenge ekyo ne bagenda ne bafuna ezo ze twandiyise emizannyo egy'omunda ate tufuna n'okutambulako kati ekifo kino nga bw'okiraba tulina olunaku lwe tutambula ne twetooloola bwe tukola tuwa masozi zaffe zino ne zikola ki ne zeeyongera okuta awamu n'okumanyiira naye nga okuzannya tuba nakwo era second term tubeera ne sports days ne tuyita abazadde ne balaba ebyemizannyo ate nga bwe tubikola janyumiranga kuddukira mu kutiya kutambuza ggi kujjuza cupa ne badduka n'atwalayo n'ajjuza obutebe nojja wakatebe paka wiina bwa tulina olunaku second term tukola okuwakanya kubanga tulinamu ennyumba zaffe nga bw'olabye lwakuba osanze ate olwaleero twambala uniform naye olwokubiri n'olwokuna twambala sports wear zirimu ennyumba waliwo miracle eyo myufu waliwo blessing ya kyenvu waliwo ne lucky ya blue amannya ago bw'oba ogawulira bagaleeta kiggwe muggwe blessing ne lucky okuchuzinga houses ezo we are believers katukiriza nti Katonda atukoledde bingi ate nga bikulu ate n'omuzadde oyo yampadde omwana naye ayina byamukoledde n'okutuuka omuwa omwana ono gwaleese kibadde kisa kya Katonda kubadde kwagala kwe gubadde mukisa oguva eri Katonda so kaakati kwe kugamba nti naye kino nakyo tukiteekemu mu ssomero lyaffe. Speech days zibeera zitya
nalabako ey'omwaka oguwedde abaana baatikkirwa omukolo gwali gw'amaanyi nnyo. Omukolo gwatunyumira. Tubeera ne themes ze tugoberera buli mwaka. Kakati ku luno tetunalonda theme yaffe, naye nga tujja kugironda theme eyo kwe twetoolooleza buli kimu zentingibwa ziba ziri mu theme eyo. Kyamaanyi nnyo wano nno omukolo gwali gwa ddala. Yali embracing our culture naye nga yali nnungi ddala. It was good in our homes. Ndowooza atulaba okirabye. Kino kitwetololezaako byonna. Abaana baffe mangi wano tebamanyi kubuuza mu lulimi lwabwe, tebamanyi kikolebwa. For example, kati ekyo kyendeese ng'okubuuza, omutuuka n'omubuuzaako awaka n'akugamba gyendi ng'ali awayimiridde. Oli otya, siibye otya gyendi. Kyokka mwana muwala tasobola kufukamira, maybe nga kawuca bwegamba. Abalala tasobola nakulamusa nga akutunuulidde, abalala asigala ali ku bibye, ebintu nga bwe bityo. Kati twaleeta omulamwa guno nga tukkiriza nti tujja kuyigiramu, abaana bayige cultures zaabwe, kubanga tuzirina wano, tulina tribes ez'enjawulo. Yes, mu nnyambala, enneeyisa, okulamusa, okwaniriza abagenyi, okufumba twakuyiga naye obudde tebwakkiriza. Ate given the age okufumba naye nga bategeera okusinga emmere. Kale gundi ba tribe ki ekozesa emmere eno, tribe ki ekozesa emmere eno, tribe ki eyambala bweti, era okwambala kwabeera bakulaga abazadde. Era wano nebazanya abazadde kubanga bawagira nnyo bambi, bawagira nnyo era kyali kirungi nnyo. Bimanyi bitwala ssente, costumes ezo na biki si byangu nnyo. Kale mukyala Sally nsaba tufundikire otuwa obubaka obusembayo akandibadde nga akatalekeka already nkalabye, kuba mbadde ngenda kubuuza nti essomero litwala abaana banzikiriza ki, naye nzirabye nga zonna alisti weeziri. Mpozi ke nandibuuziza nti liri ku musingi gwa ddiini ki? Tuli public era eddiini zonna tuziwa ekitiibwa. Essebo Nyanza ssebo, obubaka bwange buli nti okusinga bwakwebaza ate n'okubiriza abazadde munoonye amasomero amatuufu ag'okuteekamu omwana, ate era ng'olina n'ekigendererwa kyo lwaki osazeewo omwana wo omuleete ku step up. Njagala kwongera kwebaza nnyo naawe ssebo, webale okujja. Nkubiriza abazadde okwongera okulabirira abaana n'okubateekako eriiso. Abaana beetaaga obudde bwaffe, tubateekeko nnyo amaaso gaffe tusobole okubajjamu. Ekyatuteesaawo daycare, nina omuzadde mukwano gwange eyafuna ekizibu ku mwana we olw'okuba nti yali amulekedde omukozi awaka. Kyali kibi nnyo era omuzadde oyo nze namwoyawooya wano, kubanga kyeyongera n'atuuka nti omukozi gwe yalina awaka
yaleka asibidde omwana we mu nju n'atambula n'agenda naye nga takikola lumu nga yakikolera ebbanga ddene nnyo. Yamuleka nga ndowooza yeebase n'amulekawo n'agenda adda ssaawa 12 n'agera mami waanaakomerawo nga naye waayingirirawo era omwana n'afuna obuzibu bunene nnyo. Kale nkubiriza abazadde mwettanira ebifo ebirimu abantu abasobola okubeerawo ku lw'abaana. Webale nnyo ssebo, webale. Enamba zaffe yange eri 07 72 47 03 M2 ate ya Airtel eri 07 06 5 8 4. Oba onfuna bulungi zibeerako lwakuba ebiseera ebimu nnyinza obutakwata naye ng'era nsobola okuddira. Nyongera okwebaza ennyo abantu abataddemu obwesige ne batuwa abaana, tujja kubaweereza. Kale nkakasa nti gw'omuzadde atulaba naawe ali eyo oyinza okuba nga oli oggi essomero lino headmistress yatugamba nti mu myaka 2 okuva kati ligenda kubeera nga lijjaguza okuweza emyaka 25 Silver Jubilee. Kaakati bw'obanga oli omu kuba oggi oba kuba obbi kano wonooba okalabidde, we salute you era tugamba nti genda mu maaso ate nammwe abalala abatannaba kufuna kirowoozo kireeta baana nga naddala ng'oli oggi oba obbi. Mwana watu tugamba nti omuyizi muleete, mukyala salinga bwe yakusomesa oba byonna bye wafuna mu Step Up Nursery School, tukakasa bulungi nti ojja kubifuna mu mwana oyo gw'onooba otuwadde wano ku Step Up. Nsaba Omukama omulungi akunjagalire, leeta omwana ate kisingira ddala obukulu kafiizi kasasule, kubanga essomero lino ekyamazima bw'onooba tusasudde kafiizi nayo lijja kubanga terisobola kugenda mu maaso. Abasomesa basasulwa, abakozi bwe bali bayitirivu nnyo, abafumbi, abantu abatuwa security, abo bonna ba service providers eri essomero lino baba balina okusasulwa ku kasente ako ng'omuzadde koba otuwadde. So bw'otakatuwa oba otukoze bubi. Saba Mukama Katonda abanjagalire, mubeere bulungi, mweraba.